Omuwabuzi wa President Museveni ku nsonga z'ebyokwerinda ayingidde mu nsonga za BAJJO events ezirimu okutiisibwatiisibwa wamu n'okwagala okuttibwa. Amanyamuzi kwa Alhaji Abdullah Shafiq Lwanga ogamba ota munywanyi kansubire nti enkuyege zikyakubira endulu era Mukama Katonda akyakwazise obulamu. Lieutenant General Proscovia Nalweyiso kyadde akyayingidde mu nsonga za promoter Andrew Mukasa oba amanyiddwa ennyo nga BAJJO events clear process oluvannyuma lw'okuvaayo emabigako n'alaama wamu n'okubuulira ensi waanaaziikibwa. Ebigambo bino byasemba kwogerwa Fande Kirumira era wenjogera kakati we yali amuziikibwa wali wansi w'omuyembe mwanattu wagalamidde empambire. Tusaba Mukama Katonda omwoyo ge aguumuze mirembe. BAJJO agamba nti ebigambo bino byonna abyogera kuba atiisibwatiisibwa olw'ebigambo byayogera era agamba nti obulamu bwe buli mu matigga. Gen Nalweyiso eyakawumula amagye alayidde okuyamba wamu n'okugoberera ensonga eno mu katambi akasaasaanye ennyo ku mikutu emigattabantu oba emikwanira-wala. BAJJO okutiisibwatiisibwako agamba kwatandika ku mukutu oba ekibanja ekya Gen Muhoozi Kalainerugaba ekya Twitter okuvaayo ne kimubulookinga obutaddamu kubaayo ekigambo kyonna kyalabayo oba kyapositinga bo okubalaba. BAJJO agamba nti awo wennyini we yafunira n'essimu yatandika okumutiisatiisa olw'ebigambo byeyayogera ku Gen Muhoozi Kalainerugaba. Mu interview emu Gen Nalweyiso avuddeyo ate n'atabukira BAJJO events olw'okuvaayo n'ayogerera ku mukutu omugatta abantu mu kifo ky'okugenda ku poliisi okusobola okuyambibwa. Ono yalagidde ab'ebyokwerinda batandikirewo mbagirawo okunoonyereza ku nsonga eno era ani eyakubira BAJJO essimu emutiisatiisa. Ono ayongeddeko n'alagira n'akulira ekitongole ekya poliisi ekikola ku kunoonyereza ku bazzi b'emisango ekya Crime Intelligence AIGP Brigadier Christopher Damulira okukwatagana ne BAJJO basobole okugonjoola ensonga eno. Nalweyiso yavuddeyo n'alabula ba bloggers bonna okwesonyiwa okwogera ku bantu ab'ebitiibwa era basobole okubeera nga bakyewalira ddala basobole okufuna emirembe kuba buli woyogera ku bakulu mwanattu ate ofunamu bizibu byereere. BAJJO okutiisibwatiisibwa kwe kwajja mu wiiki y'emu ate ye jjajja Ichuli mwanattu obulamu bw'ensi eno Mukama Katonda n'amukoowoola. Beera bulungi weeraba.